waneeno mbadde sigirabanga fette omuntu okuvaayo najja n'oleeta ekintu ekyewammwe gye wazaalibwa abaana we bajja ne Kampala baagala kuyingira mu Kampala they don't even want to talk about their background atunze nnyo Masaka kubanga ne bwa nze mu criticizinga aleetedde bannamasaka okubeera proud yes Chosen Becky yakoze video just wanudde ng'erimu 1 million views Chosen Becky confidence gy'ayina today happy people by the way kukuziika kwa Queen baataddewo ku subtitle wansi nyege Uganda fills to capacity ne bateekawo immoral activities ku CNN BBC obuseegu Uganda nenga tebutandise mu nyege tetusaasuba nnyo musolo twekwase nti bagge babaddeyo bameka abantu abali nnomo era babaddeyo nabo bangi ekitegeera misikavi kintu kirala desire luzinda gwe wennyini nyangoma Luswasi yambala bikini oyitewo anti wagambye I want to have confidence girls ask me how do you do it do what yambala bikini otusale maso tino oli ku misikavo jala we shall put you in prison olusaniya nesirulyanga twe meeting mwali konsairinga tate twali batoto tubadde dimbuzibuze ndi timu kulima nze yagoba n'enule era olwanda babwati n'angamba yichuli wangobere mbwa ku bbucha yali tegulanga egoba batunzi nze kubuulira Okay, abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi wamu n'omwami Ismail Access Chuli president wa Blogger. Tubeerawo nnyo okubatwala in your latest updates and celebrity news. Naye nga tetunnaba kubeera nga tutandika nyongera okubajjukiza abantu abatuteekamu omusaayi n'obeera ng'otulaba engeri gye tulabikamu beba Speed Express Tours and Travels Company ekakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista abamanyi poza ate n'omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula poza ate njagala okubanjulira aba Herbal Choices Pharmacy nga bano basangibwawo South Africa bakoze branch wane e Uganda bakugamba nti gwe omwami ateesobola mu size balina eddagala nga lya butondi gendayo babe nga bakolako omukyala nga ebintu byagaana beera ng'obakyalirako poza ate abalina sukaali abalina obulwadde bwa ulcer namwe babayambako bulambalamba jjajja nsensi kulaba kale nange wentyo muli mutya abali ku HK Media mujje bale jonna gye mutuusaako engalo okay nako mu kukulaba nga tuli ku kivulu kya DJ Michael nga wali smart DJ Michael kyali wange kuva dda twaveeyo okusteera tuvuddeyo ng'atoba etandikira mu kuwagula amatooke nadda mu kuvuga special n'afuuka DJ ku lido kati kasajja kange katobi nnyo kati ate ffe ku streets tetuli ku ebyo tinoba omuntu abantu eboogera ffe twewagira ne bwe bandibadde nga waliyo omuntu omu nandibadde wajjula tewali bubi wamaanyi Michael anti emikwano mwana wa mu tawuni oyinza n'oba nga towulira nnyo music we right now naye olw'okubanga Michael ayina enkolagana mu bantu emikwano jajja yes n'omutegesi yali maanyi big events mwana muto ntwategeka birungi Cubana yanyumira nnyo yanyumira okusinga n'eyaka miliyoni Michael yali agezaako kutongoza kayimba kapya yali atuddiramuko ku albamu ye saategera what was the theme of the night the theme yali kutongoza luyimba lupya naye Uganda yo culture tetunnagikola ki jinga wawo joyingi obayigiri okuba introducingira olupya ate bababbo wadi kwa baba tebannalukola ki jukira olusabukulirawo kati in the incense wekanga ate bakusabye ziri enkadde ze wakola ki kati fenna abaliyo nga twagala kuwulira Michael andegero mwana Michael labayo zeno lido abalala lido kati nga twagala okukola ki okuwulira kati nga ne walaunchinga olupya nga tetuyagala kubimanya naye nga pre-listening ezo videos ziba nnungi naye abantu balina zikola misana listeners party inabbaawo miki kubanga misana oba oyise ba journalist ba entertainment ba producers ba DJs kuwuliramu naye kati wana Uganda ebiseera ebisinga
ebeera weeronchinze omwaka ogwo nti nsimbudde ya kati Michael yasimbudde so kati tukitwale nti Michael akomyewo okufuuma yes kagali ku bayimbi betuba tusuubira yes omanyi okuyimba kulinga mupiira bw'okuba emyaka 6 olaba nga tolina kyotakubye nze ndi musambi wa mupiira twakubakuba kati n'omuyimbi oyimba n'otukanula nga stage zakolaki zakutama nga tewali kipya oluusi kyovula akatoddayo ku drawing board naye yazzeeyo obuyimba bwe mbuwe amatu nsika Michael njagala nkuwoomere bwe bumu ku buliko ne Diamond Oscar namulaba njagala nnyo Diamond Oscar Diamond Oscar olina omwagala kubanga abantu tebategeera history Diamond Oscar yajja ku street nga mwana muto ye yasooka okukola video awawa nga yakabi kuva ddayo kipinga ali fresh yerabirira bulungi nnyo ne music amuyimba ne lwakubanga Uganda batijja buki kati fe abamanyi Diamond Oscar ichuli waawa atamanyi ichuli waawa so njagala nnyo Diamond Oscar na big up on yourself Oscar team no sleep manyi oyo okay so wetugendako mbivulu ebikuta kati twabaddewo kodi nkyawinindwaji netumala netuzaako ekyomukyala Farida Nakazibwa TV wabaddeyo mu kivulu ky'abannamasaka saagenda obudde bwali si bulungi era nali nsaba kuba Farida kyali wange nnyo nali ku ttiimu epromotinga era nga tusaba Katonda obudde bubeere buki bulungi nga bwe twali tusaba ku wininwaji not forgetting nti tuli mu rain season kati abantu bonna abakola outdoor event omutima gubeera ku weather kati Farida event yali etandika miki misana twali twakebera obudde obwongere enkuba ejja kutonya kati ya drizzling ku makya middamu ku mukaaga si kwetamwa naye otuwa kavalingo onoobateeka wa kakati olw'eggulu eyo leeta bagezaako kukola ki okujja ku mukwano gwe balina omungi kwani Farida naye ng'embeera nga bwe yali kyali kizibu nnyo okujja omuntu mu buliri nga si muyimbi entertainer akisobola olaba ne ba entertainer ne wininwaje enkuba ebattonya era abantu tebandikoze Tiwa Savage yali w'amaanyi naye abantu tewali so it was the weather abantu bagamba Farida yandibadde akikola ati no Farida muganzi nga woolaba Lake Mbabazi nga woolaba Juliana nga woolaba Rema osegeera Chozeni Becky baki baganzi omuntu omuganzi katolabanga ku bantu we batajja nenjagala okugamba nti Farida ate yafiirwa kitono kubanga ezo zonna emmeza za VIP baali baziguze bwe yagenda mu wino tewalaba abantu ngeje bafukamira guti walaba abantu bagula ticket abantu bagula ticket ku Farida nti yeze yafiirwa ekyamulumu oba ekyali ekibi event butaba colorful but yali afunya abantu already mu kugula ki tickets era kiina mukka okuwakana abiri munnyabeere Masaka olabe ekibanyi we kigwa bakiyita ekibanyi we kigwa abagamba ekibanyi kigudde ne something kerabidde but n'amenvu but Farida buli kintu kyali mu place omukungu yajja yategeka bulungi it was just a weather factor which no one has a control about yeah Bambi Farida zene ID empya ebadde teberangawo kuwa neeno mbadde sigirabanga fete omuntu okuvaayo najja n'oleeta ekintu ekyemwa mmugi wazaalibwa abaana we bajja ne Kampala baagala kuyingira mu Kampala they don't even want to talk about their background atunze nnyo Masaka kubanga ne bwa nze mukulu aleetedde bannamasaka okubeera proud yes Chozeni Becky yakoze video just one denge erimu 1 million views Chozeni Becky confidence jayina today eri beyond twende tujimanyina gikola ki ayogera oluzungu lwa California note ya namentioning ebibuga n'ogweri he has become Uganda's thing kubanga buli muntu afa abroad bagamba tulinda Chozeni ki Becky obo buki buganzi so Farida atunze nnyo Masaka era abantu ba Masaka bali proud of yochi ani ngani aleta kusuna beni ku TV n'embazira todi okitegeera ne katwabalese ne kweni BS kumalo bala bakuki kumwasuze mutya
buno buvolongoto ngani aleta akasajja akampi we kati akeyogeza tetukaleta kisegira bakaluvini kaja wonna beyo Masaka oba simanyi we kaluvini nange tuli be mukono naye abantu banja bavudde Masaka n'abawesa ennemu balwasa akyaza abantu bangi just kyetumusaba abantu wokyaza abantu be Masaka teweemwentula nnyo omukazi yeemwentula ng'akyaziza omuntu we Masaka oyo Masaka waaji omanyiyo naye ffe watukyaza naye siriasi nga olwali osomerawa wasoma biki nowamukwano nga tobibuuza ku Chozeni Beki bwakyaza baziza bafana tali babuuza ku kusoma kwabwe tali kubulya kusoma kwa Suuna Bbeeri ababuuza birala but all that abikola mu kwagala ki Masaka era singa ebibuga byalina ziru ngeya Masaka kyekiri England kyetwegomba nti owa Everton muntu wa Everton wa Manchester wa Man City kati yo pride yevaako ensokula kakati abyala ebirala zinewunya lwaki mukono waffe tuli wetu Masaka bawangula buwanguzi kakopo wekati ne balyoka bamenya emiti ne bawanika entebe ne bakyusa boda mu kkubo ne bazina ne baseeteeza enfuufu buli webadda batambuza kikopo kya masaza Masaka ne bagikuba whether you like it or not abantu be Masaka mbagala nnyo lwekyo eyo ziru gye muyina ate n'okukola Masaka eyo senga miniti yagikubamu senga Kampala eri wala Masaka eri wala nnyo Kampala ekibuga kyali kyaki kyamaanyi muli force y'amaanyi ne mu Kampala mutuusemu ne muwamba obuzimbe obugagga entertainment sibayinaako buzibu kwegamba abanamasaka mwongeremu amaanyi fenga babloga tu appreciatinga n'abantu at large. Okay, so amawulire weekend otegabadde mangi naye mpozi nyiza okusembyayo omwami Kayima omumanyi omukyala Lyton Namubiru omumanyi bulungi mumanyi mwababeerako ebyo ono alina ebisigo ebinene weebiti mumanyi Lyton Namubiru ne Kayima bali mukwano simanyi Lyton yankubirako nga ali London muwala abadde trying nnyo ku social media bwegaana bwegezaako weegaana kati yagenda neegaanira nno ddala Lyton nannoonyaakaawo nanneekwatako naye nga maama tuseerera tulinga mmondo otwekwatako boota bwe tubula then here comes the time n'agenda TikTok nejja so n'atandika okukola duet ne Kayima n'atandika okukola busikiti bwabwe bumeka babiri so kati combination mu bino ebintu bya social media bwekwata oba owulira ng'okola ki ojagala Lyton teyayagadde kujja Kampala naye ng'omanyi ng'onoogenda mu stadium wabawo emikisa egikuliko kati Kayima ayina emikisa egy'enjawulo ku Lyton yani era sijja kwewuunya nga Lyton amututte e London amutwala e London beeyeruse bulungi bakole duet okitegeera ani ajja kweyerusa ate anaakola ati onoogenda okulenkanyanya zijja abakazi ekivamu nga weeyerusaamuko but the thing is nti combination yaabwe nnungi nti Kayima ate naye kamwagala kati Kayima ayagala va Saudi Arabia addewa ebungereza which is a very good move era kwekyo Kayima namwagala kubanga nze nava bweru nenkomawo buli muntu ava ebweru n'akomawo mbeera ndi muki musanyufu kyobola basadda wadija nalina okujja straight nyingirirewo mu bintu byo kati njagala nnyo kifibi ne Kayima mwagala okujja n'ova Saudi Arabia n'okuba n'emikolo n'okikuba I feel proud abantu balina ate abantu bongedde amaanyi nti it is possible kati olaba abantu tutaddewo ne program TV zafuna ne program bagiyita coming home ogirabyeko eri ku Spark bagiyita coming home bazenedisa abantu bava Bulaaya n'alagajja neye n'ebyakola because tutaddewo embeera nti you can come from abroad wadde tolina kyoyina kuba Kayima si mugagga okitegeera ndisi game si bugagga you get it nze nabadde John trendinga ku Twitter kiraga sumba bampandiikako mbanoonya tebansabye lukusa ekitegeera etteeka lyazze lwaki ompandikawo
amazed by the things that guy does for you ku TikTok. Katati ndaga mubuza wansabye olukusa. Okuwandikako. Teka yanseko. But ndi proud nnyo ku everybody. Ndi proud ku Phoebe. Ndi proud nnyo ku Adija Kigozi. Ndi proud nnyo ku Kayima. Ndi proud nnyo ku abantu abakomawo. Waliwo omusajja owakabigo tannalaba. Bamuyita Bakaluba Mall. Ye yazimbye mall we UK. Okay. Oyino tuyita toyita ba Uganda, oyino yita favudde bweru. Fe tuyino bakudina naye atoyita balala. Bakaluba oyina kuyita fe. Kubanga nawe wadoli wa mall naye nawe confidence somewhere oyina wajiraba n'ogamba nenga gundi yakikola yichuli. Kanchikole. Okitegera ate tukubiriza nabangi nnyo okusigala nga muddamu omulamwa n'ogamba nsobola obbeera ewaffe nga nkoze ekintu kyange. Yes. Okay, bannange bakwano nga tunatera obbasiibula mpozi ate tugenda kusembyayo ebintu binene ebisemba abantu abagibwa ku mativi ag'enjawulo n'amaradio ag'enjawulo ne batwalibwa omuli omukyala Rapi n'omukyala Ani Taylor bagenda ku next media TV ya Obi wange oyo kinikalisa Obi wange nga tusoma fenne gombera nga alina olugezigezi waati naye akyayina era omutuukako anyirira seeka kati olw'okuva ddanga kinikalisa alina olugezigezi abeera ne batica ayagala obeera mu staff room deputy headmaster simanyi prefect no wonder CEO akati TV yaabwe empire egenda ku next level sanyuka bagitwala ku DSTV kati olw'okuba ekizimbe bakiddamu they have created a lot of office bagala content muki mungi naye moso kati TV zivudde mu nasoma by'amawulire kati nazo zizudde nti no omuntu akola atya ku mikutu gye kati otunula mu Rapi atambula bulungi mu movies azannya yegomba ono omukazi gwe waggana gwe bayita Apia bantu bangi bagamba gwe naye you are more of the same nabagamba luli Rapi yakopa Adija Rapi yali eno mu kyalo Adija ng'ali bweru naye olw'okuba mwali mumanyi Rapi nemugamba ati yes nze bangamba abantu naye nga Adija ne Rapi ki Rapi n'Adija yennyini TV zigera kutwala kwakulabe ng'obakuyita otuuliramu abantu cause already kati TV zigenda okuyita nga zimanyi ne potential Basuuna Beni yakutwala mu bantu lokale yamenya shiru okitegeera yamumenya amagumba ne gakankana naye nga bintu byali bya shiru kutumidde kakati next media egenda ku DSTV kati bano abaana nabo gye babadde bakolera environment erina okwongeramu okubanga okola content NBS ekizimbe kyokka reception wokka nze abeera eri Adija buli lunaku TikTok zo ziba zitambulira waki ne babadde bakolera mu simanyi basement bayingira mu garage nga bazitereza ekitegeera bali mu Bugumona atu update waliwo asonseka socket simanyi asala ebyo byonna tebiriyo eno bakuwa studio number ne wetalanga bana abampi ddagala sibwanga roja simanyi kati sibaba wa studio ki number ekiwulira kakati that standard ziretedde abaana ne pay omuntu wo negotiating akasente oli ne waba ayisizaamu $10,000 oyinza okugamba waika ngenda awo yes then ne time okola budde ki yes oyinza obanga program ze bagenda otandika mpya be baziriko Okitegera you pioneer of your program. Okay. Oyogede ku DJ Shield nenzijukira nti nina mukwano gwange Fahami alina boat cruise on the 9th of October. Yogera you. Njogera mpola. No nzijukira. Oyita bantu kugenda kugula ticket ngoyogera ga ayita boyfriend nenzijukira mukwano gwange Fahami featuring a DJ Shield. DJ Shield bachamtambuliza ddala amawanga. DJ Shield yatambula nnyo kuba erinnya yalikola. Naye nga we nkugamba nti every after 20 years wajja kujjawo new breed kuba Basuuna Beni bakola kiru kye yaleeta kyenyini kiru yakireeta ekyo yabadde nkutidde lwakwati yakituuma kiki oli yakituuma kinyanya kuba tava wa Siccu ku lusaniya lwa Mbizi ne Gideon ne Mirundi Junior Gideon Siccu Mbazirato ne Kwefulukuta
babere wasichuka chicho abagitume kinyanya ki but see had done that January yaleta music waba message mu clubs nga bamutwalayo namwongeramu extra pace ne trolo mukuba mabala era never before in life nyinyiba za mabala za band zisigalayo ne kusigonsimira shiri yagira sigonsimira ne luyingira muki akapapala ne rujja olwalutalo lwali lwa bandi misa gundi najja aluna omutima baguterekawa nga shirugo batwala nazigattako nezijja mabara so basuna beni bayoza mwani bayoza mu DJ Shiro yes so nenga legend always legend still legend so kati abantu be Dubai mulinde DJ Shiro agenda kubera yawo ne Prima be bagenda Prima zeyebwe bagenda kuficha Medimo ya muyise mugundi mu lyato lya Fahami Medimo ya muyise October sina bategeera ya muyise nabadde nino musinkane job de ne butu yampa no lusania ne sirulyanga twe meetinga mwali konsairinga tate twali batoto tubadde dimbuzibuze ndi timu kulima ze yagoba nenule ero landa mabwati nangamba yichuli wangobere mbwa kubucha yalitegulanga egoba batuzi nze kubuulira nampa olusania sirulyanga yangamba wangobera bucha wangobere mbwa kubucha tegula ategoba abaguzi ne mugaye oyo kati olusaniyo nalya diteluvunde yangamba wenzigira yanzigizi twaline Prima ogenda bugenzi ng'olyango malanga ngandule ate ndidde ensaniya nnyingi mu covid monna mu covid nali ku Impala ate Impala banjagala nyera nga ngula ensaniya nzigulira abantu just nga sitamanyi nti ki nze customer omulungi I criticize you and buy the business no yes yo musajja oyo ali kuki yanyogoga yadda ku Basomali onyogoga Prima manyi kyamusukka bamugamba siga omuzigo ku kisambi adda mbirala nyamugamba weesonyiwa ekisambi funonye ekirala yaddeyo kabuwoko yapangira ensi ate nkugambye omwana omuwala ali luno obufaananyi abwekubya confidence level anti confidence kati namulabye ayingidde ne mu gym era n'atu updating anti kilo 5 wali wansi yes wabadde wano bambuuza mbu simanyi bategese Miss Kavi nga wesi Miss Kavi oyo Miss Fat bakavi baba nadija kigozi mwamuyise mulekerawo tuzungirako n'ebintu bitategeerekeka simanyi Miss Kavi oba kutuma Miss Kavi oleeta oyo yunyangoma why are you not contesting and Loswasi why aren't you two contesting badija bali Miss Kavi okimanyi calves you may be smaller with calves you may be medium with calves adija ali wala ina calves neno oleta abakazi abamala gali alianga we baagala muye Miss Kavi don't abuse our eyes you may create us trauma oba totegera kigambo calves come to Ichuli I will teach you explain neto genda webuuze lwaki Loswasi yetadde ku face mbamu the face and the PR why are you not only the face be even the body kwambali bikini Loswasi oyitewo tukulala enyugo tukutende we are putting confidence into women please temuta waja bakazi bafu omma munonya ba Miss Kavi adija wuno wa okitegera naba mufaanana nete mugera nga muzunza abakazi nalabya abakazi abali emmere bana abalya ne basiba ku mikolo mbuna yazze mu gatenjitenji lwaki temwabambaza bikini ne mubambaza agajowo please atokulaga calves wetaaga kumala kwambala bikini tuzirabe tutya bambale jeans lwaki enyangoma gira mu damaged jeans balina abatuleetera magandula kati mu magandula ga wabambaza agaliga agaba priest twalabidde wa calves you woman be serious mbuno simanyi za Afrika zonna banoonya okubba sente bakutte prime minister mulamba bamuta naye madamu Kadaga East African community eri wano tukusuubira tubuulira ku integration oli mu kuzina bbugawo wafunye TikTok simanyi alina TikTok account Kadaga alina madamu Kadaga alina TikTok kubanga oyo bbugawo gwe yazinye olina okubanga yabadde akola video ya TikTok please you are respecting tukwagala nnyo mama Kadaga tokugenda bitu bitali abantu bakuwubya Miss Kavi byebiki why are you branding a good name on a different activity Miss Kavi kintu kirala
Desire Luzinda. Gwe wenyini Nyangoma. Luswasi yambala bikini. Yambala bikini oyite what wagame I want to have confidence. Girls ask me, how do you do it? How do you do what? Do what? Yambala bikini otusale maso tino oli ku miskavo jala we shall put you in prison. Ekivulu kino kiri about what? This festival, what is it all about? This is a European festival. Ne mu Sweden jezi bazita mosquito. Bagenda bazituma amanya machi. Bazituma amanya manyi depending bagenda ogitwala. Bakola case study kati batuka wano. Ne babuuza ebugumu nogambe ekinyegenyege ekinyegenyege kitegeeza ekinyegenyege kinkute abazungu bakola research atwatukana igagamba omuntu waba awulira ng'ekintu kimususeko ekinyegenyege batulokuba omuchina omuvietnam omubangladesh omuyugoslavia tajja sobola kyogera kati ne basala bakiyita nyegenyege naye nga bo bakola research nga bakijja mu kinyegenyege mu Rwanda bagiyita ekinyeganyega kati nere bagiyita nyeganyega kati bagenda e Malawi yes kati egenda ne Senegal nga bagenda lokale kubanga mu nsi yonna buli muntu alina ekinyege kati ne bwogenda Arua n'obabuuza ekinyegenyege kye kimululu mu Lwaruwa ne bagamba ye koponyokopo kati ng'ekivulu bakiyita koponyokopo okitegedde but it's a world movement wanu bajjawo racism we beekwata but they involve a lot of activities. Nainga bakuliating a cent. Yes, other factors constant. They bring fun and money. Yes. However, oba muina culture. Muino based on you. Kubanga bote bali kola kivulu ekyo Somalia, Sudan, Saudi Arabia, tebali kikola. Ne bakugamba nga werawe kisana mu Africa. Walabye kukuzika kwa Queen. Kukuzika kwa Queen. Bataddewo ku subtitle wansi nyege Uganda fills to capacity ne bateekawo immoral activities ku CNN BBC obusegu Uganda nenga tebutandise mu nyegenyege tetusasuba nnyo musolo twekwase nti bagge babaddeyo bameka abantu abali nnomo era babaddeyo nabo bangi ekitegeera abaana bano kwe kugenda okwekalakaasa ku embassy balowooza nti kibamu activity yes bibaamu kuba bikuwa eddembe but nze kyesaagala is a lot of drinking people drinking themselves sire abawala ne banaabana mu nnyanja abantu empale ne zibagwako ne beebaka mu bisooto then you call it fun nze kyo nkiyita drinking yourself sire nalabyeyo ne ab'emyaka gyange maama nga ne byakola tabiraba n'essanyu lennyini takola ki talitegera but that's the new world order yes era oziraba ne mu bazungu kati gye ziri bagamba afro simanyi zone zibadde Portugal involving abantu bonna to try to curb out racism but as they curb out racism it comes with a lot of sexual activities immorality yes Okay, your celebrity news and latest updates ne Ismail Access. Tubeerawo nnyo every week okubeera nga tuba updating. Tubagala nnyo abatwagala. Abatatwagala tetubagala. Twabaviirako ddala ffe tetwajja ku nsi kwagalwa mbuno tuwala. Ogwotuteeka. Bantu batuteese mpaka we bagudde ne babivaamu. Nze ikiri abantu banteeka paka waagwa. Nze ndisse mutundu mazzi weekwatako n'oserera n'osigala naye nga abatwagala tubagala nnyo still share like comment mutuwe mukama abawe kyemusinga okwagala till we meet next time Benadija Chuli on HK Media straight thank you ngena kusembyayo Speed Express nga mbalagirira weesangibwa oba oli mu Dubai tuyina visa eya Bahrain bana ebintu mu Dubai bikalumyemu mugende mwewogomeke Bahrain mukolereko keyo tuyina visit visa ya mwezi ogumu ey'emyezi omukaaga mpozi ate tuyina ne freelance ey'omwaka jangu obeere ng'ofuna visa bwoba oli mu Dubai ogenda tusangawo ku Banyas Metro Station ekizimbe Deira Tower room 202
bw'oba oli mu Abu Dhabi tusanga Electoral Street okuliraana ADCB headquarters. Bw'oba oli Kigali Rwanda tuli ku MP's Plaza. Bw'oba oli Uganda tusange ku Uganda House okuliraana Dahabshiil Exchange. Baganda bafe aba Roast Coffee Academy be bakafulu mu kubangula abaana ba barista. Intex zigenda mu maaso abazadde mutwale abaana bayiga emirimu egy'omu mutwe basobole okubeerako ne kye bakola ensi ereme balemerera. Genda awo ku Najjanankumbi okuliraana Kenjoy Supermarket bw'oba oli Uganda. Bw'oba oli mu Abu Dhabi basangibwawo ku Airport Road Al-Wahda Mall. Bw'oba oli Dubai tuuka ku Banias Metro Station okubire ku Dayiga esimu. Aba Herbal Choice Pharmacy basangibwawo South Africa bakugamba nti balina eddagala lya butonde ate nga likuyambako gwe omuntu owa bulijjo okubeera ng'oli very healthy. Byonna bye bakola bitunulekaawo mu ka video ate obeere ng'obakubirako ku kasimu mu bwangu. Gye bali na wane Uganda awo embuya beera ng'obanoonyako bulambalamba. Ngenda kusembyayo omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba avumula ndwadde